Gasimbagane Ne Bannamawulire on Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibye yotya ampuliriza wasuza otya atandise okukola weebale banye bisumuzo babijjeeko kufuru bazijjeeko abanakola bakole bobanga ddala babadde tebakola abasobola okutuuka ku mirimu ewaabwe manyi aba taxi aba bote bannatuuka ensi ekyabatambuzaamu naye wegutyo olunaku lw'olwaleero emyaka 28 nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bukyanga atuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe abali enkoni tubayozayoza mmanyi nti baagambye abantu 20 eriyo yabadde atukakasa nti omukolo gujja kubaako abantu 20 yaddoomu bw'ati abantu mutuule mu maka gammwe nga bwe gwabadde nga bwe baatulaalise n'ejjo namulabyeko ng'atuuka ebuddu nina gwe nagamba nti mulimu ebizibu nti ebyo tebyetuuma nti bw'anaaba ayingira buddu ono atugambye nti 20 anaakola atya anaabagamba nti muddeeyo eka anaabagamba atya kati mu nkola yange mulimu byoleka noga nti obudde bwakyo bwe kinaatuuka ti tunaalaba bwe gunaaba naye ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire na Charles Romshana na Harunah Kanaabi Charles buza abantu abatuliriza abagalwa alokusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima nkyalina obulamu musiima umwe mwenna abalina obulamu mbasaba obulamu obwo nga bulijjo tubukozesa okukola ekituufu we tusanga ekibi tukirwanyise nalo Kanaabi kubatuliriza munayina gye muli semberera omuzindaalo anti batugende emizindaalo yenna mutasooka kati tubeera tugidisinfectinze nga njagala kulamusa kubatuuliriza yonna gye muli ntusiima nnyo okutuwuliriza sebo nga wogaye nti emyaka 28 nzijukiza ekigambo mukulu Yoweri kye yayogeranga nti baga nti tubawadde byoya bya nswa naye bw'obipakira mu nsawo tebijjulamu myaka 28 nga tukyagenda mu maaso n'ensawo yaffe eyo gye yatuwa yagiyita nsawo naye nga lukibazo nti naffe mu kujaganya naye era ne Radio Simba mukulu kibazo nze njagala kwongera okugyebaza olw'omulimu guno ogw'okuweereza abantu gwe tugenze nago mu maaso ate neefuuka essebeera ne bagita springboard abantu ne balinnyako ne bagenda nga beeyongerayo babeera ababaka ba paalamenti ne bagenda mu administration n'ebintu bwe bityo naye mangu nnyo wiiki mukulu kibazo nga tugitunuulira sooke n'amawulire gatuwe ng'eggwanga pride ndowooza okweyagala nti mu mizannyo gy'olympics egyategekebwa wakati mu kirwadde kino ekitawaanya ensi yonna eggulo we bwagenza okuzibira nga tulinayo emidaali 2 sebo abantu baffe Cheptegei ne Kiplimo bendera yaffe mu nsi yonna bagiwanise waggulu era tusabira n'abalala basobole okubeera nga batutuusa ku mutindo ogwo nkubiriza abakiga abacheptegei abo bajjayo emidaali y'okudduka fe abakiga babeera mu nsozi nga tuyiga netubula basobola okutuddukira mukulu Romushana ndowooza ekyo nakyo tulina okkitunulira terrain gye tubeeramu erize buli kitundu kyayinanga ebintu byakyo bano bandibadde bakasukwa Java era sina yokka that's true tali musanyo n'omusajja nga bamuyita ntoki ye nga watuuka eno ng'akikasuka n'amalayo ekisaa kiramba naye we tutuuse kuba ne bano betwewaanirako ndowooza bantu nabo bakweteekamu
Kati ne wamwe Bukiga embeera we bayafuuka yakweteeka. Bayinza na kuba banna Kenya. Muyina okwete mumanya gafaanagana naawe leka. Bayinza okuba banna Kenya abaazuula nti eri ttiimu tebagimeekinga. Nedda. Ne basembera eno. Sebo twayinako wano abakonjo abakubi b'ebikonde abalungi ennyo, twayina ono wa mupiira. Twalina wano sebo ttiimu y'omupiira ng'Abakiga babeeramu balungi nnyo. Abo babadde batono. Nga mwebali batono awo makolawo politics abo batono mwebali kubanga ndowooza kubeera wano kwaliko ne ba trainers, tuyina abantu abava mu mambuka ga Uganda, abakubi b'ebikonde nabo nga bawera, naye kati ensi munnange bwe yakyuka nga buli omu bali kati kaffe buli omu atunula wuwe, ne tujjawo gaalubindi ezo ezitunuulira eggwanga lyonna okuleeta ne tudda ku mwamwe mwagireeta naye gwe tewaliimu egiyita individual merit. Kaakati Cheptegei Bakipulimo nabo ne bagenda mu individual merit waabwe waabakola ki waabagasiza. Mukulu Kibazo era tugenza okumaliriza nokasuka ejjinja ejjinja kirema really tugenze sebo okumaliriza wiiki nga President Eggulo naye yayogedde gye tulina atuwa kye bayita like balance sheet ya COVID nga waafaanana, natuga nti zikendedde, naye bwe yadde ayogera Mukulu Kibazo waliwo akantu kennamaakiza nti I'm told nti enkola eno ey'okubeera surveillance n'abantu okubeera abali ku home care based treatment tiekola bulungi nnyo era bagiteekawo ne guidelines ne bazikola ki ne bazirongoosa, naye nadde ntunula yawaffe ku kyalo bakiyita Namuŋŋoona wano naye ani ali in charge of COVID wano Namuŋŋoona gwe tutuukirako amanyi baani doing home care naye neŋŋamba waayi oluzungu olutonotono lwena yage I'm told nti baamugambye naye sebo aba Ministry ya Health mu nnyinnyonnyola yaabwe baga nti home care abayambyeko, naye bwe nagenza okubabuuza ne baŋŋamba eriyo ba VHT Village Health teams n'ebirala. Ngenda okubabuuza ne mbagamba naye bannange mutulekeemu. Amazima gali nti abantu olw'ebbeeyi y'amalwaliro omulundi guno weevu eno bwe yatandika ebbeeyi y'amalwaliro yabeera nnene nnyo. Kati ne lw'omushana eyabanga abalaabalamu kuba nina mikwano gyange nga mu mbeera ya bulijjo wandirowoozezza nti bayinawo okwo COVID yamala tu exposing ne tumanya nti neke babadde balowooza nti bayinawo tebayina. Bwe yagendanga okubalamu nga bamuga nti kakadde buli lunaku mu ddwaliro anti kamera waka ko mujaja kalibwagira kati eyo nefuuka home care, but it wasn't because twayina facility twayina capacity gyezimbiddwa ku byalo mbeera oli bwe yabalanga munaga nti Kanaabi hospital enjagaza sente mmeka nti 7 buli lunaku nti wazinawerere 10 milioni 7 ngoyo afuna mitwalo 9 Kibazo yogera mazimu susobola era nandi badde omu kuba home care. waliwo omukwano gwange yali aŋŋamba nti nze abange nabatuuzizza nembaga nti bismillahirrahmanirrahim obulwadde bubabuze nendala temutunda bintu bamulekwa babeeko ke basigala philosophy ya home care. This time utasinkanye wasanasiyo naye yakirama direct nawe ate muntwala amalwaliro ago naye we muntwalayo nenfiirayo temutunda byanga mujeyo mulamu mugubalekere mujita dduwa emisaala egyo mugira ngenda mukisabe ku luguudo bo mubalekere omulamu ate era osobola okusaaliranga mayiti teriiwo n'omanya kati ndowooza otegedde lwaki twayina home care. No, ekigambo kyabadde mu speech ya president wabaddewo ku monitoring nti waliwo abantu nti lw'omushana amanyi nti Kibazo ali waka agendayo n'amukola ki emiteeriyo tolabangako mukulu Museveni ng'awanyise salenda namulabira mu speech ene yaggwa ng'aggalawo yagamba mwebe mu byalo bw'onaalwala bajja kujja babooda bakukime naye ati ya kosti edda
amajege gajjanga ne police ne bakutwala naye kati at government's cost naye this time n'okukima kyokka nga it's at your own cost. Speech yabaddemu ebiwera nga nti ne gundi bikakkanye naye wewawa amawanga agalala gali ku fourth wave ffe tukyali ku second wave naye olw'empisa zaffe embi bannayuganda emitwe eminene obutawuliriza byebivaako ebyo byonna byetukola ki ebitutawaanya. Mukulu kibazo wiiki y'emu neera abasomi betuvugidde wano abamu bali mu kujaganya abalala bawooteevu n'amasomero nga bulijjo buli omu afuna first grade baana baffe bonna baayise naye nga ebibuuzo byakomyewo sebe bya senior 4 kati tulindiridde kulaba system egenda kubeera etya kuba bali babadde tebannafuluma bano bazze n'aba P7 bajja naye mu kwogera kwa president yagaye nti ebyokusoma ebyo mugira mubivaako mubirindire ddala n'abawalimu okusaaza yagaye amwe mugira mulinda naye ku byokusoma maama yagambye maama Kiwazi yagambye Jjajja Mukyala abasomesa abalina okuba nga basomesa naye bwe babasanga nga temusomesa emirimu bagibajjeko ala okusinga nnyo ayogera ku basayansi bagibajjeko bagibajjeko tabuuziza ku lwaki tebasomesa tabuuza bizibu bye balina kasita oba nga toli mu kirasi amasanga nga toliimu genda bugenzi naye bw'oba n'asomesa wajjajja mwami yage nti ebyo mugira mubirinda naye basuubira nti bajja kugema abaana bonna n'abasomesa. Mukulu kibazo era mu wiiki eno sipiika naye yakomyewo n'ajja eri paalamenti bwe yamaze n'asisinkana n'ab'oludda oluvuganya n'abasuubiza nti agenda batwalayogera ebikaawo ku kiro omususa Bungereza badde bikaawo naye yagaye nti bwe yali nga yamala omwaka mulamba mwabadde wano nga mulegesa siriiwo Sewungu ani ono wakiraka olanya nti munaye bwe nali wano nga sikubiriza palamenti omwaka mulamba n'ekitundu nga temwabuuza gye nali nga temwagamba nti siriiwo mwasirika busirisi nabo nga bamaamiza bumaamiza naye naye nga bamuwaka muli ekyo sebo kuba kuvuma nalabe nga deputy wa muwaka muli because sira ku lwaki babadde nga balina okumwaniriza ngeri gye bamwaniriza abadde alinga aba mu Olympics abadde awumuddemu of course obukuusa obuli wano olanya bwe yazze effectively kye yagambye abantu nti bw'obeera omulwadde abantu bandikusaasidde nga busaasizi naye basanyufu naye bano bakubika bubisi bakola batya afudde olanya gundi mukwano gwange obore yatugamba agenze London kuwummulaku akyali mu kulya sappe kati yabadde mu kulya sappe ate akaayanira naye babanga badeta mulwadde ate yabonye kola kitaze na pikipiki naye yagaye nti akomyewo ayagala paalamenti naddala ab'oludda oluvuganya abatwaleko e Bungereza bayige ababeera ku ludda oluvuganya bateesa batya si kulwanagana na gavumenti kyokka naye baba n'omugaso ngamba kale katulinde tulabe ndowooza nabo era bajja kuba basanyufu ate okutwala e Bungereza n'alawense zibaako era sebo ne batugamba nti ne iPad buno bwe baseereza obunene bawadde era omwogezi wa paalamenti n'agamba nti naye enjawulo eriwo si property ya mubaka wa paalamenti eno property ya gavumenti esigalawo era omubaka wa paalamenti ayagala okukatwala akasasulira mugenda wa gavumenti valiwa n'akabala nti simanya ate oyo akasuula n'oyo akoonoona ndowooza era naye aba alina okukasasulira kubanga bino bintu bya gavumenti naye muloka yatali bale tugabwina third party wamawulire nga nti ababaka bazibawa naye bagenza okubalabala nga ziri mu biliyoni 2 sebo ze basaasaanyiza. Minisita ne permanent secretary aba ministry ya health nabo babaddeko era mu kakiiko akanoonyereza ku bya COVID-7 ne bagamba beetaaga sente z'omusolo emmotoka okuzijjayo eza surveillance era ne batuwa n'obukakafu nti ekikolo basabye ministry ya finance ebaweevi bagambye yagaana eyagalayo omusolo gwayo guweereza ddala biliyoni 9. Andi si kibazo nze bwe nkuwa sente as a gift
gwe nosalamu gift yo genda ogulemu mmotoka ekimotoka ekyo kisoera musolo ndowooza bali ku importation tax. No, you see, if singa ntoli abawa mmoloka as a gift abamu bawa mmotoka zino twaziguze mu sente singa oli abawa gift ya mmoloka nga muzungu bani n'abawa ambulance nagamba mujijirire emisolo maybe you can say tuyina gift but oli akuwadde sente nagamba njagala kugula mmoloka osasula musolo you pay naye nga beetaaga nabo biliyoni ennaku zino biliyoni za Uganda zijira buli 2 biliyoni iPad 9 biliyoni musolo na zigenda mangu awo naye era mukyala Achengesebo minisita wa health n'akakasa eggwanga nti ekikulu si kuba nti Uganda tesobola kufuna ddagala essente zo yaziteekawo dda ez'eddagala weeziri naye abo abagenda okulituwa n'atukakasa nti bulijjo vaccine zaffe zonna zibadde ziyita mu UNICEF era ne ku mulundi guno gye zijja okuyita so bannayuganda babeere bagumu awo bazirinde mu mwaka gwandi kulimba naye nga ssebo ne China bwe yazze neega nti temufaayo nange bamasikini bange kambaweeyo $30,000 endala ekigambo ky'okozeseza nga kizitoye banne busaddaaka ssebo saddaaka egenda eri miskini China yazikuwadde azaniko abanaku nga kibazo mpa mmoloka nvugeko era naawe mbankuwa nga maskini ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba pira kibazo mu studio zijjukwanjuye Harunah Kanaabi Charles Romshana abali mu Olympics zikyatambula Kanaabi akugambye twafunyeyo emidaali 2 naita jogedde type yayo tuina silver ne bronze omudaali guna gwo ofunye mu Olympic Romshana guba mudaali obo yingidde kubajiyita ki medal table wali abataliiko abazungu baleeta competition mu bintu bye balina byokka swimming pool nalabye Fiji nga ewangula omudaali gwa rugby kaba era ogosana gutwala Abafiji omanyi bwe baakula ate yabadde bweddiza yaguwangula omufiji omu abeeramu bala omushana 2 mbano Romshana yali abuli bubi nze nakula manya abakiga basajja banene abaalimanga ewaffe yajjanga n'akwata enkumbi kyapagoonya ng'omusajja alina ekifuba ky'amaanyi naye nga sente ze muba nazo kuwolwo nga omukiga bw'amala okulima nga ezize temwazitegese ng'awaka muddukawo twali tumanyi tujja eno nga era nga tewali mmere etwetegeka it's called adoption kooti wiiki eri nayo mukyala Monica mugenyi yatuyisiza judgment twali tutaddeyo omusango ga nti etteeka erifuga bannamawulire wano erina eriga nti olina okuba ne layisinsi olyoka osobola okuba nga oyogera ku nsonga z'abantu ate eggwako buli mwaka ne baddayo ne bakuwa endala aga nti ye talaba mu nsonga ebyo bye mwekwasakwasa etteeka eryo ddungi nnyo naye ku pana eyo mukulu kibazo okwabaddeko ne omulamuzi Justice Remy Kasule wiiki eno naye gwe twategedde nti yamaliriza emirimu gye ng'omulamuzi n'awummula naye mu kuwummula kwe abeere gyali ng'akima nti abamawulire yalese bakukkuluma kubanga decision ye webanga ye yasembyeyo nga naye yagitaddeko omukono yatulekedde ekizibu naye ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire tukomawo Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba pira kibazo mu studio zijikwanjulira Charles Romshana ne Harunah Kanaabi Charles mwe mwali musiye nga abakungu batudde eggulu restitution of traditional leaders and their assets tebalinda siye no guru ame bajitani ame council high command byonna ntebegatta batuula ne basalawo ne kiba ne bakitwa mu kiteekemu mwewamwe bwekyajja kukiteekamu naye ng'eno ewaffe tutambudde because the coronation yaliwo nga mmwe mutambula eri no I think teyajja before elections you check I think
actually it's just before the elections. Kato olera for historian kan se ntori ya changu ya mangu asobola okufuna ababaka abawagira movement system ye musiye. But excuse me, bwe tutambula Buganda over the years, the 28 years, ebadde rallying point, rallying call, ab'ebyobufuzi abatutunuka ne bakwatirawo, both sides babadde beesigamawo, ebadde point of call for social service, identity, depending on gwe kitunuulidde kuvaawa okutuuka gy'oli abalamu. Charles, yes. Buganda goli musenze wako. Ndi Muganda. Ndi Muganda nakabara. Muganda geregere. Actually by that more so Muganda wa. Kati mukuru kibazo nziwe mantunira Buganda. Actually chikuru nyo mu Buganda is Buganda nationalism. And Buganda nationalism choro kyemuyito kwagala ensi yo. Muganda nationalist yo ayaniriza ona wade example yo mu Sudan na musenza na muwetaka nenga tawulira na lulimi lwa mu Sudan oyo, because webuza aba Sudan abali ekayunga abali wano mu Luweero bwe baba yingira wano, actually including n'abanubbi abanubbi abali wano bayita wochi bombo bwa ayasoko okusengawo yayogera lulimi kina Muganda bafuuke neighbors bafuuka abooluganda. So Buganda nationalism njirabanga ntolabye omuyindi ayina specialization mu kukebera eriiso temukiyina naye ne manta akimanyi okukikola ne mumuwa ettaka ne mumuwa ne wasenga asobola okukola ku bantu bamwe. That's Buganda nationalism. Nze mbadde njimanyi bwe njimanyi adi ndio mumu the typical example because when amala senior 6 when nasomesa Buganda Butende primary school Kadugala amasomero agali awo naye kye nalaba nga abazadde batuwe emmere abaana batuleetera emmere ate emmere nga tusobola kugimalawo ate ne tufuna n'abeebiroole nga bajja ne bagamba basomesa abayinawo ku mmere esuseeko muteeke mu gutiya tubatwalewo Kampala tubaleeteremu ku sente and would get money mtwalo 13 egute enaka ne actually ngoyina okubeera careful okuddayo okusoma. The parents bali so nice to us nga bw'ate weegenderezo ga naye ku kati university ngenda kukola yo kikansigayo no nga nkola ki nga nsomesa. That is in my view definition of Buganda nationalism. Eyokubiri Buganda nationalism jemmanyi ngekola ambassador omuganda kalema nali nyine ekirowoozo tugende wamu tumalabe nze naawe Masakaawo musajja mukadde kati naye nga tukolera engine lw'enshama nga abantu balekawo engine zaabwe tebamanyi jja spare parts akuwa engine n'ogera n'osula ku mazzi naye waleero kibazo omuganda munno omuwe mmoloka wandibadde oyagala weegendere n'ekiseka weegulire spare parts. You don't have ebyo nabikutuse. So bw'oba otunuulira leadership the original Buganda eyajjajjawo oyo agwe nalaba yes omugenzi ne values ze naki mutabaniwo oba muzukuluwo agenda kuba nazo. So what has gone wrong? Ojobuze Dan Mugara ajja kugamba bavanga entungamo kitaawe bakaki yavanga entungamo naleete najja wano Kampala nga alese emugoyi abayindi bazikozesanga kusiba endiboota bwezityo naye nga yonna gyayise abantu babasuza abantu babawa emmere ate abantu nga babalaga n'amakubo shortcuts. Leero bwekityo bwekiri bwenasomesa nga oyita abantu nga balima gyebaleko you see nga in other words olaba pride mwoli mu kukola
So is that Buganda nationalism there? Now, in that Buganda nationalism, you know very well that most commanders nakuwa story yos basebata bani tebasuka makindi. They all died in battle. What went wrong? What has gone wrong to the extent ntkati never assemble tebaliwo oyino kuchinalizinga Buganda. Nti kibazo, you are now forced, you are being pushed into a proteataka yoraba's life. Mwabali basobola okukola ambasa omusango ina garage Zambia, Mozambique, wotamanyira nimi Sudan. Ichobala katana waliwo okutingana mu South Sudan abantu babatemulirayo namwe wano mufuna obusungu mutemule abaveri nga bali wano bembade na baz brothers nga mufumbiraganye n'okola ki. So that's Buganda nationalism I have seen. So what has gone wrong? One, amaanyi ga Buganda gali mu diversity, right? What you call okuruka govawa olulimi lwoyogera sirutegera ne muletawo omuntu aruwulira nga Kanaabi gwe wajjadda onayogera kino gawono waffe Malawi muli mutya Malawi tuli bulungi kati abave Malawi basenga Kayunga genda Kayunga n'omuntu ale Kayunga bano bave no chobola ebitunde ebingi osanga nga abafumbira nga bali awo kamucha abalala nga baba kisoro nga bali mukono abalala nga bave no nga so all mchinyoro au mchinyora au I think that's Rubaga, across Rubaga, those areas of Rubaga, Wakiso, yes Wakiso. So that was Buganda. Na yo linajja na anonya those fault lines because amanya ate wali obunafu na letawo those fault lines ugenda kujira mboza naye gwe bajajjabo bameka bogere you see you owulira talk eyo ne wajawone toka nti yes kraka mulungi naye katwagala waffe that you would rather have an idiot as your leader than okubeera n'oli ayava walala kubeera leader wakwa service. You get? Yes. You that's the trend jetolaga. Nti kibazo actually nakirawa ne Kyaddondo there was a doctor yateekawo eddwaliro Kyaddondo ne yesimbawo naye ndooza yasemba ng'akola outreach kati ne weebuuza ndooza you know that election with Kyagulanyi ne weebuuza population esobola okulonda njuba nga takoze ne campaign tataddeyo na posters ku lwaki terengera dokita ono abakiikire but kati the trend is zetuyina the trend is za drama now at a cultural level, because Buganda okusinga ebitunde ebirala byetuyina ngeye waffe katifabe mpololo wano mbadde mukyalina opportunity ey'okubeera na that system gye mwali muyina at a state level, kabaka, parliament, lukiiko, clans n'awansi. But the National Resistance Army yajja nga yagala kulwanyisa madini, specifically abakristo n'abasiraamu. Then too nga egamba this cultural institution tojikirize kolera underground, bwe kolera underground etuyambyeko kuba obote, therefore yinza okuyamba omuntu omulala okutukuba. Let it come above ground naye nga tusala amagezi gonna okugikontrola nga tuginafuya. And chobola bakati yes ne bagizaawo, but you read the constitution, twakomyawo kabaka n'obwakabaka by prohibition. The definition, you don't say oja kubeera journalist and you shall do the following. No, oja kuba ng'ononya amawulire, oja kuba ng'oga printinga, oja ku disseminatinga, that's a journalist. Naye onogamba oja kuba kabaka naye tookola bino. Si onookola bino. You don't give the kabaka the entitlements. And okumanya nti it is so serious because we never agreed on that. Twaba kulimba nti yeyeka who is a citizen nga asuka emyaka 18 akirizibwa okulonda naye takirizibwa kulondebwa is the only citizen. Ntwalona ebiseera ng'oli agamba you as a citizen okucrossinga river Mayanja ogendeko Kayunga oyina okusaba permission. Sezibwa sorry.
or you know permission another citizen. You get they look very ridiculous, but yembera je tubadde why ntozeza our institution na ye definition yayo is by prohibition. You shall be Radio Simba, but you shall not do the following. Therefore, so that is the challenge between us. Another challenge between us is that Obwakabaka bwa Buganda buliwo kundagano, what you call memorandum of understanding. Ezimu tuzimanyiko twazirabako endala maybe tetuzimanyiko baze esigaliza, but okuuma endagaano ne mukulu Museveni itakukosa takuuma ndagaano. He doesn't. It's his DNA. Actually, it's one of the greatest achievements of Kabaka Mutebi that otambula ne mukulu Museveni nomala emyaka. Actually, by the way, okujaguza is justified. Normally, so that balancing act, you actually need training, you need orientation. Because tunulira yarutwa Nairobi, yali yokuleta emirembe. Akuna tunulira je akwane bakategaya. Nagamba this is going to be my last term. Akuna twakanya na ye term limits musiye akuna netukanya 75 leader inoko akola ki nga giving away byatuka nakola ki nachukutura kati yo magic chi ndiye yangu byangu bicyatambula alisa abawayo kubyapa 10 nabawayo nga 3 umukuba yoki we mwe nayongera kwa ebiri nabirende nga mutambulirawo. So you can't live on that goodwill. Ebisera birituka, I mean, you must prepare for the worst case scenario. And mu challenges between now. Then the other one is the consciousness. Nti Buganda, you know, I've mpuliriza nnyo Katikiro Peter Mayiga. And walo areas zistakanya naye. Bwaga tewali kibi Buganda kwagala kubeera on top. Mu Uganda at least Jehova tewali awakanya nti Buganda tekulembera. That's not in the debate. Yes, ibo wogenda eyo na consensus. Wale biseera nga tuyino kuba n'omuganda nga yakola ki nga tukulembera. Bwe twave Tanzania nga bajja wa amini. Buganda ku ntikko. Buganda ku ntikko. Simanyo oba kitegeeza kuba na mukulembeze. Ya gambe top. Top kitegeeza ki? Ntikko. Entiko tekitegeeza kubeera waggulu yoke. Oyinza okuba ku ntiko mu byenjigiriza mu byobulamu mu byebiralamu. You see, that's not in debate. Nkwambi bajjajjaffe abajja eno bw'aba aleese emiguwa kugitunda abayindi bw'abaddayo ng'atwala amatooke naye ng'okutwala amatooke okugasima ng'asooka kuyiga wano. That's not in debate. Emiyembe gy'olaba eyo Eastern Uganda kakungulu. Don't mwakikola kifuba. You think you use the force? Absolutely not. Bwogenda muteso. You do manyaga ebifo gombolola saza. Twali nawe nga Pulukola atugamba. It is when he came to Buganda that he realized Sasa was actually bastardization of Saza. Yes. Yali amanye ekigambo ky'Olukalamoja bakiyita Sasa. Kati nga tamanyi na Sasa gye yava. Ne bw'ajja eno ne bamugamba nti waliwo eggombololo. Nagamba but we have gombololo. Ne tumugamba nti bakiyita gombololo. Ne bagamba nti bw'ova ku gombololo odda ku Saza. Nagamba but that one is Sasa. Kati golola nti wano abava Buganda nga batwala that idea, that civilization eri mwali muyina amaanyi nnyo mwakozesa kifuba abantu bali okuba adopting. No, that's leadership. It's leadership. And so you have the leadership. Siwa kuba nti oyina amaanyi, but it's because you are correct. Wolukolera ebyamagezi oli kulembera naye kasita okola ebyekijega society egana. The world would refuse. So that is not the area of debate. The area of debate should be oyongera otya ku innovation. Kuyobadde amagezi goyina oyongera kotya n'ogenda ku level dala. And that's why there is a challenge. Into the crop of leadership gye tuyina, we should do much better. We should do much better
enseso bolokola ki enseso boloko okubaawo otherwise togenda kubeera nga okompitinga oba kinalabika bubi nga nkozeseza because tuyinayo some groups okay kankozesaayo wanga abanyabutumbi bena bakugamba balinga ye moroka mujugula wa pick up bona bajijurako yasaku uta ku stage at we feel because you don't trust each other kati no government kati nafe tubere mu competition mitima bayakolera mitima yagula engineer yato naye najitwala mu kyalo bajikanike kati boba bagala kumant engineer yato yakoze ugiteka mu drum noteka mu amazi nojasa kati yajasiza mu rutoki abanyabutumi tusemukire kiki mitima guzire endege mitima goye yaguze ennyonyi kodeki nafe katuwabu yasibera aya bogamba bave kuleveyo baje wano bayigirize wano engeri je munavuga mu roka ku parking at trailer amunebera no you are already in leadership and so question relate idea and to kiriza abalala chobola uya nze nayigira okucrossinga oluguudo Bombo Road ate mvuga wone muroka naye singoma nyijemva and that's a huge achievement karabanga bazalidwa wano so system yaliwo accommodating omwana wange nabeera wano system yaliwo nga nsobola okugula akataka nenzimira family yange nebeera wano nevaamu obujajja ye system yetu ino ku maintaining so question erinti do we have a leadership, do we have a debate in that direction ndawa no chaza ba mpuga n'abalala for debate yabwe erinti for kubeera kuntiko nga abaffe balonze ffe and in my view that's wrong, that is incorrect. Then natural as no challenges tuina tambula oku Bombo Road Gayaza Road kasasira aliwo kungudo that first alone emala ole ki Victoria on Bombo Road alone. So do we have a future kune ku environment management of course ebirala kabaka koze leadership immunization vistura what that disease yabachale mibigambo bine mu kuvayo bulungi. Yeah, you've seen leadership but insaba how singa katona atiyama nikibeera much more because utwande badde tutambula fe tuno okudduka because we are still very behind. Kanaabi ndoza kucha accommodation katono nnyo omushana kyabadde agamba nti abantu bomu Central Region wano sirowooza nti ensonga baali bagivuddeko naye ndowooza kyebakaayanako kimu nti after accommodation ate sometimes n'olugero ndowooza baluyina nti serwajja okwota akiza nannyinimu entannamu weesanga nga ate nannyinimu amusinzizza ki entannama ne baga nti waine yegwe bakutuuzaako butuuza wano mu ddiiro so spirit eyo ndowooza nti ebadde ekyaliwo nnyo kubanga simanyiiyo kitundu mu Uganda accommodating oba ekireese abantu ab'enjawulo okuva buli wamu ne basanga nga bali comfortable wano ne babeerawo ne bagula ebintu byabwe. Waliwo omukwano gwange omu yali aŋŋamba musajja muteeso naye ava Torole nanga nti nali nfunye omukyalo Omuganda naye nadduka panga yampembejja nnyo nendaba nga ngenda kwerabira ebyewaffe naye nga nti ndabyeko bannanga abamu bwe bagenda ne bajja eno ne babawembejja bulungi nnyo eri tebadda newaabwe ne bakola ki ne beerabirayo nti weewaawe ewaffe kale bifaanana bulala naye nkaŋŋume nsobola okubeera nga nsigaza ki emirandira gyange. So olw'omushana ndowooza eyo ensonga ekyali nkulu nnyo. Ndowooza n'ekibazo waava n'aga nti n'oyo omukiga mumuleeta ajja atule ku Radio Simba si kyekyo n'abalala muwe ebirowoozo byammwe. Ye ntikka eyo ndowooza nze wenjagala ogitwalira nti tusobola n'okulaga abalala n'okutendeka abalala okukola ki but abano ababudamiziddwa abamu bebaagala okwabusinga spirit eyo yaki eya accommodation mujje tulye wamu mujje tubeere wamu. Naye mukulu kibazo njagala kuddayo era njagala kusaba abatuwuliriza bagende basomese mateeka article 246 ono abadde ajoogerako nti yensibuko
y'obufuzi bayita tebakyayita obwennono traditional leaders. In fact constitution eyogera nnyo ku mukulembeze ow'ennono oba ow'ebyobuwangwa. Naye bw'otunuulira ssebo atika eyo akatundu ak'okusatu D, E ne F kyekirira omushana kyaga nti bakutaddewo by okiyise prohibition nti oli radio naye tosomenga mawulire. Kakati obwo bwe buzibu obukyaliwo olwaleero mu Bwakabaka buno obuwezezza emyaka 28 bukyanga batikkira traditional leader oba cultural leader. N'oli eyaliwo emabega kubanga ono gwe tulina olwaleero mu mateeka ga Uganda mukulu kibazo tayina na buyinza obwa chairman wa LC1 ze bayita administrative powers. Yes, gendo some article 246 chapter bagiyita cultural institutions kugamba nti tajja ku exercisinga buyinza bwonna obuli administrative 246 article 246 subsection 3 nayo tunulire D, E ne F nti sekyo kyokka tewali ajja na kuwalirizibwa nti bwemba onsanze nesigwa mu maaso ga Ssaabasajja tewali kibaza ajja kunkwatako ng'ambe nti lwaki Ssaabasajja bwe yazze tewakoze eki teweeyanjadde oba tewakoze eki tewamutendereza. Ago mateeka twagateekawo bano bali omushana be baagayisa. Sekyo kyokka nti mu Bwakabaka buno obupya oba mu traditional institutions ezazzibwawo titokkirizibwa yadde okunyega ku by'obufuzi, toyina kubyetabamu. Era eno y'emu ku nsonga eyaviirako Kabaka w'Abakonzo ebizibu ng'atandise okukola ki. Era ne wano tubadde tulina nagenda okulaba ku mulundi guno nga Katikkiro akyaziza Bobi Wine n'akyaza FDC nagandooza namwe abenaare mujje naye nga ndaba nze ku lwange nga ola nti ogoberera kalayini katono nnyo wakati awo okubeera ng'essaawa yonna okola ki osala layini era nga bajja kujjukiza nti weerabidde. Kaakati mu buta exercisinga any administrative powers obuyinza bwonna kitegeeza nti ne bino bye tulaba nti Kabaka n'agaba obwami n'agagga oli wa ggombolola ly'egindi g'owessaza ly'egindi mwami wa Kabaka atuula wano anaakola bino mu mateeka ga Uganda ge tulina aga constitution gamuga nti obwo obuyinza tobukola ki tobulina. Kati mukulu kibazo challenge eriwo ye bantu bano okulaba nga okozesa otya buno Obwakabaka bwe bayita ensawo y'ebiki y'ebyoya by'enswa okubeera ng'okola ki ng'otuukiriza ebigendererwa by'abantu bo. Buli Obwakabaka bwe twayina obwayina administrative powers omuzungu bwe yaleka mu 62 ng'atuwa independence nga waliwo that administrative unit bwe yatuddiza olwaleero tebukola ki tebuliwo. Era oli kyekigambo kino kye bayogera mukulu kibazo twakikayanangako nnyo nga tukyali mu shariati nti kiba kya bulimba. Era olumu mukulu Katenda Apuli oba ali ludda nedda Katenda Lutu so yaliko n'RDC yali awandiikira mu lupapula baali baluyitanga Simbawo ne Kawempe South n'ayitamu ne bamukubba ekinyume ekidde n'awandiika nti Obwakabaka buzzeewo naye nga mu draft eyo gye baali baleese baali batadde era cultural leaders oba traditional leaders mu bye bayita miscellaneous issues busonga obwo obukola ki obutambula bwe butyo obwebbali bwe muba temubuteesezzaako si nsonga naye nabo bino byonna ebikulu bwe biba biwedde nawo musobola nga nti kibazo kamalirize bino ebikulu ebyandeese nindaakaawo ku mmotoka bwe naaba ngenda naawe naakola ki naakulaba awo we twatandikira mu draft eyo okukkakkana nga tufunye
ono etteeka kubanga batugamba nti etteeka lyonna oba tradition yonna ekoonagana ne ssemateeka ebeera null and void. So kakati omuntu yenna olwaleero atunuulira kabaka we owa Buganda n'amulaba ng'ayina obuyinza Article 246 ya ssemateeka obutebumuwa nti chairman wa kabaka tasula wano egindi wano Banda kati chairman w'ekyalo ekyo okusinziira ku tteeka lye tulina. The act, the one tteeka lya parliament, the act is called the Institution of Traditional or Cultural Leaders Act 2011. Naye limuwa obuyinza. There is even a ssemateeka nti yabeera supreme. Kati amateeka gonna agakolebwa galina okuba nga gagendera ku ki ku ssemateeka. Era olumu ssebo mu nawulirako kyendooza nti kyali kituufu nti waliwo obwakabaka bwa Buganda bwalina ndooza endagaano n'ebimu ku bitongole bya America oba yali USAID baki nga bikwatagana oba ku kugema baana biki. Kiyonga by then yali minister wa health Kerespo ali kati China. Bagenda okusayininga endagaano n'abaga nti muli gavumenti mulyoke mukole bino. Bwe muba mukola nteekateeka obwakabaka yabuteeka mu muteeko gwa non-government organization. Nti awo webakola ki? Webali. Temuyina buyinza bwonna naye nammwe bwe muba babawa nga munaakola n'emirimu gyammwe muyina kukola nga non-government organization. Ekyembi nti obwongo bw'Abannayuganda n'Abaganda ddala bo bwasigalamu obwakabaka buli obuyina ki? Obuyinza n'adimiso nti Ssaabasajja bw'alagira ffenna tuyina okukola ki? Era kyova olaba nti President Museveni asobola okukulaga nti gwe nenkukubira essimu n'ogaana emirundi bwegiti nga tokwata oli ki? Kiri kyobadde ogamba nti traditional leader okugamba nti by kuforcinga tobrayigiyo mbakusiba myezi tasuka myezi 12 singa omuforcinga sigamba agwe prostate noba wabira bona basiba singa obeera nga oli wa gombolola ya Buganda oba owessaza avudde Mengo nonkako kukola ekintu etteeka ligambye litya ssebo myezi 12 n'abantu baffe tebabakaka kyekirungi nti abantu kati Kanaabi kyosoma we are looking at the spirit of no just a second kyosoma kyekyateekebwa mu tteeka abantu kye bayina mu mitima kyanjawulo ku tteeka eryo kitegeeza nti etteeka teryasinkana n'abantu wawa abaana oba ba buddo be bayimba akayimba akaga nti emitima gy'Abaganda gyatereera because bo ba moving over natunuulidde order of precedence mu Uganda ku mikolo gya government, president, vice president, speaker of parliament, chief justice ne ba deputies baabo ne bakkirira ndooza kabaka ali namba 13 or thereabouts. Naye amazima gali nti simanyi Kanaabi oba attendinze emikolo okuli kabaka eyo order of precedence ne member wa parliament, by the way, in that order of precedence member wa parliament ono gwotula naye wano Muwanga Kivumbi Aisha Kabanda mu order of precedence bamulaalika nga ali ahead of the traditional leader wa area mwavo bakabaka kati wano ne njagala mbuulire nti wagenze bw'otuuka second kati yagenze bagenda okugira bati era noga nti tuyina nti owekitiibwa vice president Ssaabasajja kabaka abantu bakulya buli kubanga the order of precedence is also by the nature of people. It is not just by the letter of the law. It's true. Yeah, but you see ugechukuru choyina okutunuulira nti otunuulira intention yakola etteeka kati intention yakola etteeka nti ekiseera bwe kiri because you remember bakwatira Kalungi Serumaga twali tukanya conflict twali tuogera conflict yali wakati wa mukulu Museveni n'Obwakabaka and ono akozegana amateeka nga yeetegeka ekiseera bwe kirituuka nga ngamba fata nyayo ng'ogaana nga nzirukira tteeka sekyo kyokka ekiseera kituuse and indeed wa Kaseesa ali mukomera ekyo kyennyini kyenjagala okutegeeza mukulu Kibazo nti kiki ekikukozesa amateeka agafaanana bwe gati
mbadde nkugamba wano nti etteeka lya mawulire kooti yagambye nti ddungi nnyo mugende mu maaso. Kibazo obuuza spirit y'oyo aliteekawo gwe omushana kyagambye nti nkuwadde oli mpologoma ya ddembe naye bino toobikolenga togendanga na kuyigga tolya ennyama. Ayinza obutalikozesa etteeka Kayunga crisis eyo yonna yava ku kino teritole ki gy'oyagala okutambaala oyina buyinza ki okiwulira. Owakaseese nkugambye atunulira abantu beeyo kyogambye voluntarism oba voluntary royalty yaga nti ffe kabaka waffe kyatugamba kye tugenda okukola ki okugenderako. Olina aga nti weerabidde nti obuyinza tobulina. Nze chief executive officer waki wa Uganda. Kakati nze kyenjagala okuddayo okugamba nti mu myaka gino 28 nze ndowooza nti wabaddewo obuzibu obwo obw'okutunuulira kabaka mu mateeka atalina buyinza ne kabaka mu birowoozo by'Abaganda ayina okuba nga ayina ki obuyinza ng'era ayina okubaako ne byakola n'ateekawo ne gavumenti ye ali mu gavumenti n'aga nti eyo NGO. So kyowazo nkusomera na kino okiwulira the act section 19, the power of the minister to amend schedules. The minister may by statutory instrument with the approval of cabinet amend the schedule to this act. Regulation. The minister may with the approval of parliament by statutory instrument make regulations for the better carrying into effect of the provision of this act. Regulations made under this section may prescribe in respect of contravention of the regulations penalties not exceeding a fine of 48 currency points or imprisonment not exceeding 2 years or both. Minister yakola n'amateeka sebo gotambulirako. Ekyo kyokka amateeka nzaga nti kabaka awawaabirwa era naye awaaba kiwe kiri naye mu nkola ya Buganda ng'ekyo mukulu Kibaso gw'okisuubira nti kyandibadde bwe kityo nti mu ggwanga lyani. Kakati gena amateeka gaga nti gwe n'oba okyawakana ffe tujja kugirayo ki etteeka. Eyo ye challenge esooka. Eyokubiri mukulu Kibazo tutuuse ku biseera nja kukozesa omutabani wange oba owuwo nga example eya generation eri Y and so what eyegenze mu rights fenna twenkanankana na kiki okyusa otya maybe spirit y'omwana oyo okuddayo ku buli obwakabaka bw'oyogeddeko royalty eyekola ki ega nti gwe bakuzaala oli kabaka n'abakuvaamu bonna babeera Abaganda bo balangira n'abambejja ebintu ebifaanana bwe bityo. Nze ndowooza nti ze challenges ezo zetukyakola ki zetukyayina mukulu Kibazo. Ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire. Esaawa twagiwaddeyo ne twogera emyaka 28 egya Buganda. Wabaddewo challenges of course. Kanaabi ne Charles bagenze ku the bigger picture eri ku the foundation eyo bwe bamala okudiringa ne foundation ne bagamba nti eyo basic foundation bwebeera enkyamu ekizimbe kiba kijja kukyama naye nti wabaddewo challenges n'ebirungi byakyo. Manyi nze abadde agoberera ebyobufuzi bya wano 94 of course olukiiko lw'abataka naki lwayina influence mu kutunulako ani anaagenda mu CA twagironda 93 yatandika kukola 94 nga naye okusinziira ku bw'obadde okwata ensonga z'abataka era eri abasajja abeesimbawo nzijukira Professor Senteza Kajubi ewaffe nga bwatanya ensonga naye nga bamuyitako busajjasajja bulinga lw'omushana bwe butyo ne bujja ne bumuwangula n'ajja ati tukakiye omusajja mu 96 waliwo omwami so yagenda ne mukwano gwange Lubega Mukaaku ne bagandi bagenze mu nsiko bali bamuyitani yali mwami wa Kabaka Emmengo erinnya ndyerabidde no Zira Muganya yawangula Kasule Kasule si yawangula Kasule onurole omulamuzi Zimula Mugwanya yali mwana wa mwami
nina je nali ku mukolo nga bamuyimba no muyimba zimuna mugwanyo omwana wo mwana sebo zimuna mugwanyo afunira obwala disi nyina bali kikeire nyina bajimu nyina bane wafe rukunjiri we bazimba ekisenge ya chabya nanga so mukolo nampo bwala disi naye akalulu ka 96 Buganda factor was very important. Era abasajja abavaayo okuyimirira n'omulundi ogwo ne bayimirira ne Dr. Semwogerere era nti tuli wano naawe. Of course immediately after oba during kabaka olukiiko n'aluyiwa olwali mu basajja be abayimirira ne Dr. Paul Semwogerere. Actually omu oba babiri ku bo ne balangirira n'okulangirira nti beeti byensiko ebyaddirira birala kyovola mbeera munaku wavunyonga mugana ngezi Samwiri Lubega Mukaku tafunyeyo mukisa kukiikirira bantu bakuno kuba yensonga ze Samwiri yazitwala n'aziyisa abalala we baakoma oyo n'agenda mu 2000 chola abamulemesa balina okufuna bwa ambassador Kamala Kanamwangi n'abalala abaava Emmengo nabo baasalawo ne baga nti obudde butuuse naffe twetibye era Mmengo yabayiwa nabo naye kitegeeza nti Mmengo ebadde factor mu byobufuzi ku opposition ne mu government ng'efaayo nnyo okulaga nti twabawadde Mwami Museveni abadde ntakera buli lwagira ati naga nti twabaddizaayo kino tuli mu negotiations za kino tuli because he realized that Buganda was that factor. Jukira obulungi Rebecca alitwala Kadaga n'abasoga government yaleeta etteeka lya regional tier n'eryanjula mu parliament abantu ba Buganda ne bali opposing ne bamala ne bakkiriza olukiiko lwa Munnamateeka Katende olwagenda ne Katikkiro ndowooza Semwogerere ne bagenda ne babyogerako ne bategeka regional tier tunaafugibwa nga tutya mu regional tier si charter va ku charter y'obusoga yagikkiriza n'abalala Buganda nega nti mweyo charter tetulimu kati regional tier bwe tumala okukkiriziganya actually the results of the regional tier mwe muva eno Kampala gy'olaba olwaleero gye bayita Kampala Metropolitan Kampala enefugibwanga bweti reorganizations Buganda bwe yagira bweti ndoze enkalu zaalumira ku kulonda Katikkiro naye ensonga enkulu yali nti Buganda ye yali ng'abantu baayo abakulembedde mbagamba baagala enkola yaki ya federal munne woono I shall tell you when the time to tell you comes. Ye na spearhead. Atamule ekisezi. Yatula likambu. Going forward. Twage no kulaba. Ng'ebigere tetubirabe eno maso gibalaga. Ne tubirabe erije biva. Nenga fese tunudde eri. Fese tunule eno n'ebigere bidde eri. Yo mukubali ndowooza ennyo mukaweefuba oyo okola ki? Nti okunafuya kiri ojja na kiruwa. Ne bategeka regional tier naye ensiba gye bakisibamu Honorable Namboze ngenda kukubira eddakiika eddako no let's be fair tamama mbabazi because nali fete tumwogedde kibazo byumbe manyi nali mu lukiiko wakokasi ekomyawo federal ali mukulu Museveni yatuyita mu basement ya parliament awo buza bababu because that time be bali under big risk mukulu Museveni agamba nti bwe tubanga tetuziza tetubawadde federal tetugenda kukomyawo mubaka mu Buganda so tubawe federal ayasooka okugikuba kukikuba ekyo wazi nga tumubuuza naye kiki bye mukanyizaako na kiki ebiremye where do you need us because mubadde mu lukiiko olwo mulina kubanga mulwalwo eyo mukoze eki bye mukanyiza kentereze owekitiibwa gwe mbadde noonya erinnya Honorable Namboza mpadde erinnya ye Duncan Kafeero owekitiibwa Duncan Kafeero yakwa ku mundu yes yatuuka level nanga nti ebyaffe we tubituusizza nti katweyimbe ekisagazi tubirwanirire ne muganda wange Samwiri oyo abamunyooma ne Samwiri naga nti nti nange olusaalo mu bino byonna biwalabye group eyo ekyakamu ekyo byonna mukwa flags target ya NRA
ya mukuru Museveni yali nteba wa mikaku furaga awo namanya nti kino ekigrupu baaki wamba. That's why you see I'm very allergic to it. Ebyo kati nawe ebizibu byonna byo birala. I'm allergic to for school example. Kwadde bwino maliriza wamma Kanaabi. Mbadde nkugamba nti no betwogedde kuli atunule ene bigere ne bitunule eno yatu. Yes, ani yagana abagana bali babiri bisatu mulindo abiri mu maaso. Alifutana abiri mu maaso Maria Matembe wamune mukadde wo bidandisa bagamba akire kintu kiturekere and the final result twa discussing a federal bali mukuru Museveni yali awanise sebo ne musi endoza waliwo ekiseera ng'abantu nabakiriza ku nsonga eyo naye eyakyusa ebigere naye n'atunula emabega teyali mulala yali muganda munaffe omulangira Mulondo oluvanyuma Besweri namukyawa nnyo mu butamanya n'oluvanyuma bwe nsoma ekitabo kya Besweri Mulondo bakiyita Semusota guli mu ntamu Professor Gordon wava muno yakimpa Besweri nesanga nga mpulidde bubi nga nti nandibadde nafuna omukisa noyogerako naye okutuulako ne Besweri naye kulwaki okyawa why do you hate bwe twawukana mu ndowooza nkugamba nti ono ye mukyayi byakoze bikyamu ate kitukakata nako ffe be bagamba okukyawa sitaani n'ebikolwa bye tubikyawa ne ba agenti be tetubakyayirako naye mukulu kibazo nga eyo yonna tubitadde ku bbali nti mu myaka gino 28 gye twogerako nti wabaddewo abantu ate abamu nze benjagadde bo tebabadde bino byonna byajja. But Kanaabi tubadde tumalayo trajectory ya the Buganda the institution. Yes. More the political dimension that is Uganda. True. That's true. Buganda has had a two-faced persona. Ngabo bagamba abazungu baga nti twogera with a forked tongue. Wawogo omusota ogw'ennimi ebbiri. Abaganda bakyogeranga abanyolote kibayisa bulungi nnyo. Baga nti kirumira mpiri bbiri. Nga akanyolo ko kulusalo ndikali ye Buganda ne bunyolo nti kati Buganda inawe yatuuka nga esooka ne kuwayo mu interests zayo twogedde ku Duncan Kafeero the next generation yali abakamala kana mwanji ne bannaabwe ndoza ne mukyala Sebuggwawo eyo group ne bajja ne bafrontinga nga bwe batuuka ku Raale n'omala n'olaba Kamala kana mwanji ngoga nti ate Buganda esigadde watuli nayo buli olutabaalo lwaggwanga nga babakwatira ekitiyo nga babanyugunya kuki kutali nga ba realigninga. That is a smart Buganda that knew that always you have to survive. Olumu abalala bagamba nti eyo Buganda eyabadde betraying because eri abaga nti ine awo oba to betrayinze kati depending on how you look at it, but Buganda has been a factor in the politics of this place. Kundagano noli kati otandise ekitabo ekyo tulina okunoonya ono yabeera atya mu ndagaano olwo yatakuuma ndagaano naye ng'oggyeko n'endagaano bwe tuddayo sipiriti y'etteeka liri gye twayogeddeko ekuleetera nti teyagala obeerewo kati sipiriti eyo ekuwa nti tukuwadde naye ate toyina buyinza togiraba oti Buganda nayo mu bantu baayo nti tebeetisse mitwe myereere era bamanyi kiseera ki wokolera kino era ndowooza mu bino mwe muvudde n'okuwangula ebintu ebitali bimu diro influencing politics bwe baba bakwetaaga oteekako ki kubanga babaddewo ekiseera nga President Museveni menga ajeetaaga emuyambeko nayo neewagikako ebyayo nti tetulina buyinza naye bino ebyapa byaffe byo bikole ki n'amagombolola nakiki kati kwekyo kyennyini Kanaabi mukwano gwange omu ne wabaawo we baleese bakatindakaawo mukwano gwange omu bamuyita Samwiri Musoke musomi nnyo wabitabo akugambye nti there are two concepts of leadership and you guys are ignoring them. There is authority and there is power. Nti His Majesty the Kabaka of Buganda has power but no authority. Those with authority will still need the Kabaka's power, and it's often been manifest
mwetolola nojja nolaba kati wano juzi bwe twava mu kalulu ndooza ka 2016 kabaka lwe yali oba mazaalibwa gwe oba matikkira lwe baweereza mukulu sekandi n'emmotoka. It was a tense moment wakati wa Buganda ne central government nga buli omwaga tabbu twakava mu kayunga ate naye oli ayina obuyinza eri obuwandiike nga mu bigambo ebitonotono oga nti era yamenya ku vivi najja naga nti waaye ondabiranga ddala musajja oyo weerindi wano eyo muzikiriziganya naye 10 ku 10 kuba eyo agise eki power no authority yene mpandiike obuyinza naye power tugiyita moral power. Kibazo waliwo omuntu nga si poliisi katugeze ono jjajjaawe yafudde ng'ayinza okuga nti kibazo wandigenze ekanga bukyali okiwulira ate owa poliisi n'omusanga n'akubuuza gweokola ki ku kkubo n'omuga nti gombuuza ngani ssaawa zino zaatuuse okiwulira ayina authority naye tayina power eri ekutuuka ku ki abo be bakadino bamufuti n'abalala actually ndooza kadinaali Wamala ye yatugambanga nti oyina gy'oswala kati abo betugamba abayina power gy'oswala ngenda kwogera kino naye fe mu mawulire gye tuyita self regulation nti ogenda n'oga nti naye omushana bino bwati ddala bwe yabyogedde nga bwe mbiwandiika profession yange n'aba sigitunze nga tewaliwo n'agambye nti ngenda kukuwaabira so kakati eyo power mukulu ekibazo ampuliriza nina mukwano gwange ali mukyanaga nti tawuliriza Simba awuliriza Simba wonna wooli kasita obeerako ne kaddata akatono bunoonya Simba ku Twitter to broadcasting live wonna mu nsi tetukyalinayo gye tugamba musimanya abeevuvuma tebatuwulira abefuji tebatuwulira kuba kati nina wano abaddeko ng'aweereza ebirowoozo. The last place I expect anyone to be listening, Papua New Guinea. Eyo babeerangayo nga bawaka bugulo be bakyaliyo naye ali Papua New Guinea aweereza ekirowoozo kye aga nti you guys need to move over nti whatever will be done but this place will stay as it is. Naga nti akaalo ka Buganda kadda kibazo